eyankuba amasasi awulira bubi nkyaliwo abaali beeyita abatuukirivu naye ng'ate kirabika ewaabwe sitaani gy'asula n'endowooza nabo baakikoze bazikize ebintu byabwe bade bitambula kubanga kati mu kifo ky'okutambuza obubizi obuliko 1.7 biliyoni batambuza bifaananyi byabwe gigo n'emakula. bino ebibaddewo babadde bitambula nga byogerwa nalowooza ku bintu bisatu. Ekisooka kye nalowoozaako pulojekiti ennene gye tulina guno omwaka tuteekwa okusima omusingi. Ne baba lyagala okunfuula omusiru, ne baba lyagala okunfuula atategeera, ne baba lyagala okunfuula kyendi si gw'okinfuula. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twali tusirise nga tugenda kunyega kigambo. Emikwano gyange bangi abali mu ofiisi ennene bankubidde amasimu. Ebintu bituuka ku masimu ga buli muntu nga bifaanana ngeri n'ayagala azuule kati olw'okuba badde bakubira nze kennyini. Era ne mbaddemu ne mbaga nti badde temumanyi, tukumanyi. Kozi oba mumanyi mujjukirenga nti nyina values ate nzissaamu ekitiibwa kinene. Nze bwe mba saagala bulokole mba nyina okulangirira. Bwe mba njagala kukola bya butali bulokole sibikolera mu bulokole. Mba nyina okulangirira nti obulokole nabumaze nabuvuddemu nkuteekubo ddala. Bwe mba sirangiridde bwetyo ngenda kuweereza Mukama nga bw'ayagalira ddala. Kubanga ebya Mukama bimpoomera binnyumira. Ebya Mukama bimpoomera binnyumira. Sirina kirala kye nsobola kukola perfectly. Asobola okukola byonna naye teri kintu kizaluuza mu kifo. Yasalawo n'agamba nti kati abalaba abakyayi. Sitaani yasalawo, Yuda yasalawo n'adduka n'addayo mu Bafalisaayo ne Basaddukaayo n'abagamba sente zammwe ziizo. Ne bamugamba siri walira eri watunda Mukamaawo. Mu bufunze watunda balo kubanga ekkanisa mukyala Kristo yeekawasa. Watunda balo ne bw'ozizaayo tolina ky'otaasa. So Yuda bwe yaddayo Abafalisaayo ne bamugamba nti ezo zizo. Yuda n'afa nga Yesu tannafa. Tebakulimba nti olisooka Yuda okufa. Ekiddemu tebakulimbanga nti olisooka Yuda okufa. Bayibuli tekyuka, esigala erimu. Buli Yuda yasooka okufa. It's just a matter of time. Newankubadde nga Yuda abatannafa nga gwe bakuba emigo naye ajja kusooka okufa. Wangi nkiddemu. Newankubadde nga Yuda abatannafa nga gwe bakuba emigo bakuwandulira amalusu bakufuula atategeera mu society, era Yuda alina okusooka okufa. Ate si gw'omutta, ajja kweyimbamu omuguwa. Alina amatwa buli omu yokyagamba ekkanisa lyanga z'okoleredde tolyanga z'abalabe. Kiwandiike lyanga z'okoleredde tolyanga ssente ez'okutunda omuntu. Bino ebibaddewo babadde bitambula nga byogerwa nalowooza ku bintu bisatu. Ekisooka kye nalowoozaako pulojekiti ennene gye tulina guno omwaka tuteekwa okusima omusingi. Ne baba lyagala okunfuula omusiru, ne baba lyagala okunfuula atategeera, ne baba lyagala okunfuula kyendi si gw'okinfuula. Nze mmanyi kyendi Katonda kyanfudde kyenyweza. Ng'oli wadde mpokule n'osiba obufaananyi obugwo. Ekyo kye nasooka okulowooza. Maybe baagala kunsuuza bwesige mu bantu
naye kirungi nebye bakozesa okunsuuza obwesige era tebagamba nti nakutta omukazi, tebagamba nti nakutta akaana, tebagamba nti namenya edduuka, tebagamba nti nasiyaze, tebagamba nti nakoze eki nafeeza abakkiriza ne mbatwalako ssente, tebagamba nti nabbye oba nasaddaase. Baleeteyo ebintu nga balowooza nti bijja kwangu okuyingira mitwe gyammwe, naye emitwe gyammwe nga migumu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi banne mbenyumiririzaamu kubanga emitwe gyammwe migumu. Ekyo kye nasooka okulowooza, maybe this thing is rising because of the construction that we must start. Ekyokubiri kye nalowooza, bano bwe bagamba nti babbye ssente z'abantu, it's an allegation. Be bakuŋŋaanyiza omubisi ne babasuulira awo, abaali beeyita abatuukirivu naye ng'ate kirabika ewaabwe sitaani gy'asula. Ne ndowooza nabo baakikoze bazikize ebintu byabwe badde bitambula, kubanga kati mu kifo ky'okutambuza omubisi oguliko 1.7 biliyoni batambuza bifaananyi bya bugigo ne bakula. Emanya naye nekino nakyo kisoboka okuzikiza obuntuntu obuli awo, allegations eziriwo zizikire, kati ate abantu batundire bugingo ne makula. Ekyo nekirowooza tugenza okujja nga tumaze kulowooza thalali. Ekyokusatu kye nalowooza, eyankuba amasasi awulira bubi nkyaliwo. So this is an assassination. Once they fail to assassinate you through bullets, they can assassinate your character. But it's a character assassination. Character assassination. Olina akeera n'awangamu amasasi nga go gaakutta kifaananyi ky'omu bantu. Otuuke oba ku mukolo oba otuuke ku mbaga oba pulezidenti akuyisa obaani ow'ekitiibwa abakunyumyako mu nnyumba bakunyumyeko ng'ekitalina magezi. Character assassination. Tulina audios, tulina amasimu agabaweebwa ssente nga balowooza nti ffe tusobola okuba we zisinga baleme okwogera. Titulina ssente ezo bannange, mazima ga Katonda, ffe ssente ze tulina za kuweereza Katonda, kati tugenda kusasula satellite. Oba oluusi nabo baba beejubisa nga balimba, kubanga Kampala wa bagezi. Muntu atekinga advantage mu situation asobola okuweereza message naga nti bansasudde kati naye obadde olinawo mmeka ezaaki. Nyina Katonda atenyongereko ne ssente. Katonda waffe atumala. Katonda waffe atumala. So character assassination, njagala kwebaza Mukama nti olunaku lwe twasimatuka gavumenti yagolokokeramu netuwa obukuumi. Katonda atukuuma nnyo, gavumenti etukuuma nnyo. Kati ndowooza oli bwagamba nti kati nga bwe batakyakubika masasi, kati katubatire wamu nga tutta kalakita yaabwe, n'akwata Suzani n'akwata ne Bugingo n'agatta wamu, n'alowooza nti ajja kutta kalakita. Ono omukazi nga bwa kitiibwa, nga bwa magezi, nga bwa bwongo, nga mulungi munda ne ku ngubu. Kizibu nnyo okusanga omuntu ali ku social media ng'asobola okutuula n'alizoninga n'emakula. Impossible. Si lwakubanga mukazi wange, nedda kirowoozeeko olowooza. Mbulirayo omuntu ali ku social media asobola okutuula n'alizoninga n'emakula. Mbulirayo omu ku balabe baffe ab'olulango asobola okutuula mu ntebe n'emakula n'atuula ne balizoninga ng'ensi ebawulira. Teri musiyaza alina magezi. Ekimu ku bisumuluzo bye tusomako magezi bikula Bayibuli yo. Isaiah 22:22.
Isaaya 22 n'olunyiriri olwa 22. Tugenda kuyingira ekisiibo ku Mande eno kya nnaku 14. Omulamwa gw'ekisiibo ekyo gugamba nti ebireekaana biteekwa okusirika. Siwakana na Susan Makula kyagambye nti ebimu bisaana bireekaane naye biteekwa okusirika, biteekwa okutuuka ku ssa ery'okusirika. Mukama yakimpa nga twakamaliriza kiri n'aŋŋamba nti ekisiibo ekiddako kyakusirisa bireekaana. Nampa ennyiriri ziri mu kitabo kya Lubereberye essula ya 30 okuva ku lunyiriri olwa 22 okutuuka ku lwa 24. Genesis chapter 30 verses 22 to 24. Naye Genesis chapter 30 bw'oba ogisome n'obwegendereza, waliwo omukyala bamuyitanga Leeya. Leeya muka Yakobo, nga buli mwaka azaala. Leeya n'oyo Yakobo baali bamumusiba busibi. Ekigendererwa kye kyali kyakuwasa Laakeeri, naye abafere ne bamusibamu Leeya. Omukazi ow'ekitupi n'azaala abaana ku supiidi, nga buli gwazaala aduulirako, buli gwazaala alumizaako, buli gwazaala ajeregerako, buli gwazaala avumirako. Laakeeri n'akaaberera Mukama ng'omukazi ayitiridde okuleekaana. Oluusi Yakobo yabangazze agenze wa mukyala we gw'ayagala n'omutima gwe. Ono najja n'akookona olugi n'agamba, vaayo abaana bali eno bakaba eno gy'oli teri baana. Omukazi talina kyabulako toba naye n'onoonya mulala. Tekikusalanga mu mutwe nti waliwo olunaku lwe bulikya nga Bujingo ne Makula baawukanye. Ebyo sitaani byayagala. Kiki ye batuvuma? Omwana omuwala yayimba oluyimba edda, kiki y'onvuma? Nvaako siivuganye naawe, bigambo byange si bingi, Aloozi yasiima ebyo byenkola. Awali abaagalana, sitaani aleetawo akajanja akamala, naye ffe waffe talina waayita. Ntegeeza ekkanisa n'eggwanga n'abasigadde mwenna. 1. I am a man of principles. I'm a man of integrity. I stand for my values. I know who I am. Ono mukazi ne sitaani akimanyi nti mukazi. Katonda ankoze bulungi naye bino byendi ne bwendabika. Omukyalo ono